kimuzibwalidde nnyo okuva Kawempe okutuuka mu Parliament. So nga babasoloti bavaawa ne babalayiza mu nnaku 3 mu nnaku 4 n'ebirala bwe bityo. Gazetting process yabwe negenda mu maaso. Of course ensonga gye batuwadde tinabo benyamivu ku mivuyo egyaliwo biki ebyo ne bagawadde mu nkiiko ez'enjawulo n'ebirala bwe bityo, naye ffe ne tubagamba abantu ba Kawempe kye baagala okulaba omubaka waabwe alayira era kyetulindiridde ffenna. Nakugambye bagambe nti basindise information mu UPPC. Kakati era tugenda following up ne UPPC okulaba first of all information etuuse. Bwe betuuse mugenda gifulumya ddi. Kubanga ekyo ffe kye twagala kwe kulaba nga Honorable Nalukoola ali wali mu Parliament ng'alayira. Kakati mukimanye nti after gazetting bwegenda mu UPPC n'ate bwe biva mu UPPC ne bigenda ne mu Parliament. Kati ne Parliament baji adijaninga sign die. Kitegeeza tetumanyi lunaku ki Parliament lwenaddamu kutuula. Naye ng'abantu ba Kawempe baagala mubaka waabwe asobole okukola ki okubakiikirira n'okukola emirimu gye bamusindika okukola mu Parliament. Bababuulidde kino lwaki kiruddewo kubanga oli bamunansinga. Nga bwe nkugambye ensonga ze batuwadde tetuli bamativu nazo kubanga amateeka gagamba nti Electoral Commission bwe beerangiridde omuntu yeefuuka functus official mu kiseera ekyo eba tekyayina kiringa kooti bweva neyisa ensala yayo negamba tusazeewo bwe tuti ne bwe tuti ne bwogenda gwe n'ogenda omulamuzi n'okola bwoti ne bwoti era kye kibadde kitulese wano tubadde tuze babuuza ebigambo bya Gen. Museveni byabatiisa kiki lwaki temutambula ng'amateeka bwe galagira ne mu gazeti omuntu waffe nga bwe mbagambye bagambye bo information bamaze tugisindika mu UPPC era katulinze abo abakulu abakola ku kyapa kya gavumenti kye bayita gazette bategemu erinnya lye era agende mu maaso alayizibwe. Naye tubatunuulidde ne Lisa George kubanga bano tusobola kugamba nti tulina obwesige obumala mu bye batugambye, naye katusuubire working on gazetting him the PPC and that anytime. Unfortunately, they didn't give us a clear date because they said they are not the ones in charge of UPPC, but for them they said they've done their part and set the name. They also said that the reason why there has been a delay has been because of the violence and the issues that were encountered, that they were waiting for a report from the returning officer and all that. So anyway, the bottom line is that we told them that such actions bring question to citizens. The people of Uganda are asking themselves, why has it been very, very easy for NRM people to be sworn in as soon as they are elected? And yet, in the case of NUP, you see our candidate taking all this we've encountered. I must also say that since the election, many of our polling agents have been arrested, they have been tortured. Some of them have been forced to implicate Honorable Nalukoola here, in electoral offenses and all these other things. So some of those things we've also raised them. You say that is a cause for concern from many people. They're asking themselves, first of all, you're delaying to gazette him and therefore have him sworn in, but also his agents are being arrested, picked up left, right and center, being forced to sign affidavits which are not true, and all these other things that are happening. So this morning someone has been picked from Kawempe, actually an assistant to our mayor there, and he was taken to Wandegea again about what transpired on election day. We have not seen the regime arrest its own officials who caused all the violence. The people were commandeering JAT and who were bringing the members and who were beating up people. We haven't seen them to come up to say that these people have been arrested for creating chaos and for doing all these things. And yet they have forced them to implicate Honorable Nalukoola and